No ye alipota yembera budde kuva mu kitongole ky'eggwanga kivunanyizibwa ku byembeera z'obudde omumwanjuzi Kituusa Mohammed. Ekifaananyi kikubiddwa Ssemugenzi kitulaga nga omukuubo gw'enkuba gusaasaanye mu makkati ga Ssamazinga Africa, era ekyo kiviirako n'empewo nga zikoota ziva mu gabira g'e Congo sako n'ezo eziva eri ku Ssebuyanja Buyindi okwesoga ensi yattu. N'olw'ensonga eyo mu biseera by'okumakya tusuubira waawo enkuba okutonya okusingira ddala ebitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale so nga ate n'ebuvanjuba otusubirawo omusana okwakanga obukubakubamu wadde nga wajja kubayo oluwandagiriza ebitundu ebyebunguddeawo Jinja so nga ate era ebugwanjuba nawo tusubira musana okwaka nga bwekubakubamu okuggyako ebitundu nga Masindi otusubirayo oluwandagirize awamu ne ebukiikakkono nawo ebitundu ebisinga obungi omusana gujja kwakanga bwe gukubakubamu kujjako ebitundu nga Gulu tusubirayo olunywankoko. Embeera obudde eno ejja kukyuka mu biseera by'oluggulo nga tusuubira enkuba okutonya okusingira ddala ebitundu ebisangibwa mu masekkati ebugumu kubako digirizi 27 okutuuka ku 28 so nga ate ebuvanjuba nawo enkuba ejja kutonya ebugumu kubako digirizi 28 kutuuka ku 29 saako n'eri ebugwanjuba nawo tusuubirawo enkuba okutonya ebugumu kubako digirizi wakati wa 23 okutuuka ku 28 Kasese saako ne Masindi so nga ate era n'eri ebukiikakkono naye tusuubirawo enkuba okutonya ebugumu kubako digirizi 28 okutuuka ku digirizi 29. Bwe tugezaako ne tulaba ate embeera y'obudde mu kibuga Nairobi tusuubirayo omusana okwaka bukubakubamu ebugumu kubako digirizi 26 so nga ate eri e London omusana okwaka bukubakubamu ebugumu kubako digirizi 18. Tuyinza okubeerako naawe beera bulungi weraba.